Yes, yoga then Nabatanzi Saudi Jakira in the new system eranga nkugamba nti omukyala atadiba ng'olugero lw'Abaganda bwe balugamba eranga bwe balugera eranga we twogerera Diana Nabatanzi ali mu ssanyu oluvannyuma lw'okuba nti yafunye boyfriend omupya Emboko Fire gw'otasobola na kugeraganya ku muntu yenna yasooka kubeera Vixen mu video ya Desire Luzinda bw'atyo n'adaptinga mu video industry eranga kati film director we twogerera omukyalo ono oba omukyalo ono Diana Nabatanzi yamaze okuba nti afuna omusajja omupya wanono kikulaga nti oba oliawo ebya Lwasa yamaze okuba nti abivaako era nga Lwasa takyalina kyamugamba yadde nga abadde ayogera bingi nnyo nti ono omukyala wakudiba jjukira nti BBS Telefina presenter Diana Nabatanzi abadde film star oba actress ebiseera bingi era nga mu firimu nyingi gy'asobodde okuba nti azanyiramu since she was young even before appearing on any TV station she was there doing her thing and up to now she's still doing the thing and ekisinga okubeera ekisanya nnyo nti omukyala ono yasobodde okuba nti hooking up with a new boyfriend tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso namba Ndukiboya Maxud Junior webula kuba nti otambula nange webula kuba nti onjagala webula kuba nti ompa ekitiibwa ng'osubscribinga n'okwagala biki byenkola ng'okommentinga you can still give us your opinion through comment section then you tell us what you think about the whole incident ebiseera ebisinga abantu twagala kuba nti twemalirira because you have your opinion and when we share ideas still we can rock ne tutuuka very far as entertainment industry is concerned so there nkugamba nti genda maaso okuba nti otuwa opinion yo mpolampola bampita Ntambi Jimson Namba Ndukiboya Maxud Junior nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli now omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi agenda maaso n'okuba nti asuulibwawo omusajja amanyikiddwa nga Lwasa Kawese Emmanuel ngono omugagga w'e Masaka eyagenda maaso n'okufuna omukyala omupya ng'omukyala ono yamunyakula ku radio presenter amanyikiddwa nga Mr. Henry Outer Galaxy FM 100.2 still after hooking up with this guy omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti bamwanjula n'oba n'okuba nti introducinga Lwasa mu bazadde be omukolo guno gwalina kasongola era nga gwali gw'amaanyi ebigambo bingi ebyafuluma ku olwo balangira Diana Nabatanzi obutazaala obutaba n'amazzi obutakola bintu byanjawulo as you know how people talk after the breakups and I think Lwasa went so personal about this chick still the chick was so silent nga alinze okukola next move buli awo yinza okuba nti emufuna biseera bingi abakyala bangi bagenda maaso n'okukola byebakola okuba nti baagala kuva mu mbeera ate nga abasajja be bafuna ebiseera ebisinga balowooza nti oba oliawo abakyala abo especially abaana abato babagamba biba byebituufu nsuubira Lwasa yagenda okufuna Diana Nabatanzi nga Diana Nabatanzi oba oliawo atandise okuba nti afuna ssuubi nti oba oliawo omukyala ono asobola okugenda maaso n'okuba nti akyusa obulamu bwe era nga system yagenda maaso n'okuba nti ekyuka Diana Nabatanzi n'atandika okuba nti adetinga omusajja ono badetinga emyaka 6 ne bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo beeyagala mu nsonda ez'enjawulo era nga Diana Nabatanzi yasobola okuba nti afuna happiness okuvuga emmotoka ye okugenda mu apartment n'okufuna business ze ng'ayita omusajja ono but unfortunately things failed to work out n'asala n'okuba nti asuulawo tawero kwe kutandika okukola ebintu eby'enjawulo we tutuukidde wano lunaku lwaleero ng'amawulire galaga nti omukyala ono yamaze dde okufuna omusajja omupya gwe bayita Jakira Saudi ng'omusajja ono yasooka kubeera video Vixen mu video ya Desire Luzinda era ng'olwamalaawo n'ayingira film industry era nga kati film director mu nsonda ez'enjawulo sources zitulaga nti bano nno batandise okuba nti babeera bonna bamala ebiseera bingi nga bagenda mu maaso n'okuba nti badetinga n'okuba nti obuliawo benyumirwa n'okwetegereza nga tebana bakuba nti bagenda mu serious relationship era nga amawulire galaga nti oba oliawo omukyalo ono yagenze mu maaso n'okuba nti ekintu akitambuza nga bwe kiri we twogerera Diana Nabatanzi yatambuddemu dda omusajja yamufunye dda tolina kyomugamba sisimu yageze maaso n'okuba nti ekyuka era ng'agambye nti Lwasa yagenda maaso n'okuba nti anjogerera amafuukuule ng'agamba nti oba oliawo sisobola kuba nti nfuna musajja mulala njagala kumbe ng'ate nina opportunity nyingi ezisobola okuba nti zinfunyisa buli kimu kyenjagala yalowooza nti bwe namuwa chance nembeera mukazi we yagenda maaso n'okuba nti anvuluga okungatikangako abakyala abalala n'okugenda maaso n'okuba nti anzala mu bantu n'okugamba abantu nga bwe nina ebisira naye ng'ate
Mukama Katonda ne yantonda amanyi plani zange. Yasajjusa ebigambo omwami ebyo byagenda mu maaso n'okuba nti anjogerako wabula ekisinga obukulu kwe kuba nti ssaawa zino nange nasobola okuba nti nfuna omulenzi omupya. Omulenzi omupya ono gwe nafunye mwagala nnyo kubanga akoledde bingi nnyo. He is the reason as to why I'm even still standing. I'm still looking beautiful because of him, and still I'll stay with him for the rest of my life. So whoever thinks that it will end in tears, my friend, things will end in church. So if you think that Diana is going to fail in this relationship, my God, let me tell you one thing. Things will end in church and not in tears, as many of you wish him to things to be or to be done. Yes. Thanks for listening to us. Thanks for following us all the time. We love you. We like you. We really cherish you. We appreciate you for the good job that you're doing with us. And still, thank you for subscribing. If you've not yet subscribed on this channel, please go ahead and subscribe such that you can keep in touch with us. Thank you. Bam Peter Tambi Jimson Rich Boy Max Jr. In the next episode.